nga bw'omanyi nti akalina abiri otega kalaba mukwano gwange mpuliriza ebigambo bibi n'amawulire gazze bwino bamukasuseeyo abasajja tebasaaga bamaze okubeera nga batunyonyola ddala ekituufu ekiri ku mbeera eya Gen. Museveni. Abasajja bagambye omusajja mulamu. Abasajja bakakasizza nti omusajja mulamu tabeerangako mulwadde yadde sekendi n'emu. Kati amawulire ge gano genkuleetedde mukwano gwange mpuliriza. Muno mu nsi ebintu bingi bigenda bitambula by'osuubira ne by'otasuubira oba oli awo mu ggwanga lyo oba mu nsi yo ne weewuunya omukulembeze w'eggwanga bw'avaayo naga nti mulwadde. Kakati ate bwino n'alinkinga ne baga nti omusajja mulamu katebula etteketteke wabula ayina kyapanga. Kati nze bwino gwe nkuleetedde naawe munnange okakase ensi yo n'omukulembeze wo ebintu ebitambula. Nze Eke Master ku timbe gaggadde olwa Eke TV. Kakati ng'obu nkola yaffe bweri mukwano gwange mpuliriza sijja kukowa kubeera nga nkusaba vidiyo eno giwe ekigalo oba ng'oli mpya subscribinga ku mukutu gwaffe okona nekkade waakanabeera nga akuyikira mu ngeri y'emu gwagala okubeera ng'osiba dread oba okukola repair. Enamba y'essimu gy'ola ku screen yo mukwano gwange mpuliriza gikooneko teekako message ya WhatsApp bajja kubeera nga bakuddamu bakoleko bulungi nnyo mu ngeri ey'ekiroodi ennyo ate ku ssente entono nnyo baga nti namba ogijje ku Eke TV bakolako mu bwangu nnyo nga bakusaliddeko. Kati bakooneko bukonyi gwagala okukola repair naawe oyagala okusiba enviri z'emiggwa nga za biviri oba nga za nviri zo nakyo dread tojja kubeera nga ojuza. Kakati nze nsimbudde mukwano gwange mpuliriza gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa yavaayo n'annyonnyola ensi eno n'agikakasa nga bwe yali amaze okubeera ng'afuna ekirwadde ekya COVID-19 mukwano gwange mpuliriza. Ono ng'aga nti okusinziira ku bujulizi bwe yalaba yakeberwa n'abeera nga talina naddamu n'akeberwa emirundi emirala ebiri. Ogumu ne gulaga nti mulwadde omulala ne gulaga nti mulamu. Kakati ono n'avaayo n'akakasa ensi nti asaze okubeera ng'agenda mu isolation kubanga tayagala kubeera ng'asiiga bantu bulwadde kubanga ye bw'aba alwadde ate n'asiiga n'abalala tekiba kirungi. Kakati ono yasawo n'agenda mu isolation ne yeeyawula ku bannayuganda n'agenda e Nakasero munnange n'abeereyo yekka ng'asaze okubeera nga yeeyawula ng'amateeka ga COVID bwe gali nti omuntu oba olwadde olina okubeera ng'ogenda weeyawula ove mu bantu oleme kubeera ng'obasiiga endwadde kubanga obulwadde si kirungi kubeera ng'obusiiga. Kakati gye bukedde olunaku olwaleero ng'amawulire gatandise okuvaayo mukwano gwange mpuliriza kubanga omukulembeze w'eggwanga avuddeyo n'akakasanaga nti olwaleero agenda kubeera wali eri Ekololo agenda kubeera wali eri Ekololo. Kakati ate bw'anaabeera Ekololo abeerewo nga basoma bajeti y'eggwanga Uganda kubanga egenda kubeera ng'esomera olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 ku kisaawe Ekololo. Kakati ono amawulire gavuddeyo nga galaga nti agenda kubeera nga waali naye tagenda kubeera nga yasoma. Kakati jjukira nti bw'ogenda mu isolation olina okumala weeks 2 ennaku 14 ekitono baddemu bakkebere balabe ddala okyalina COVID oba tolina. Kakati ate ekyewuunyisa mwami Museveni tawezezza nnaku zino 14 tawezezza nnaku 14 era tebanaba kubeera nga bavaayo official report eraga nti ono yawonedde ddala oba tanaba kubeera nga awona wabula amawulire gafulumye nga galaga nti ono agenda kubeerayo wali eri Ekololo. Kakati nekyebuuzibwa bw'abanga ddala mulwadde nga bwe yagamba kiki ekimuleeta Ekololo mu bantu nga bagenda kubeera nga basoma budget ate naye abeerewo ng'ate mulwadde. Kati ekyokubiri omukulu amanyirwa nga Honorable Ssemujju Nganda ono ng'akiikira abantu b'ekira wali avuddeyo n'akawaŋŋamula naga nti mwami Museveni bwe yali asoma State of the Nation yali Ekololo ku lunaku olwokubiri yayimirira okumala essaawa 2 nnamba ng'ate amaze okubeera nga akakasa nti mulwadde. Naga nti mwami Museveni yali amaze okukakasa nti mulwadde dada bwe yakakasa nti mulwadde nga bamaze okubeera nga bamukebera. Jjukira nti ono yatugamba nti nga tanaba kubeera nga ajja Ekololo yasooka kukeberwa nga bwe nkunnyonnyodde n'abeera nga afuna tests ezo ne bamulaga nti test 2 zaali ziraga nti mulamu emu ng'eraga nti mulwadde. Kakati mwami Ssemujju Nganda avuddeyo naga nti ddala ng'okubye ettooki mwami Museveni n'akizuula nti mulwadde lwaki yeewaliriza ajje mu bantu era yatambula ate ne driver mu mmotoka emu ng'ono mulwadde era abakuumi be yabeerawo atya nabo ng'ate amaze okukakasa nti mulwadde. Era kaakati ono bw'aba yakakasa nti mulwadde mwami Museveni ku myaka gy'alina emyaka gigenda myaka 8 ayimirira atya essaawa 2 nnambirira ekyamazima ng'omusajja ono mulwadde nga tumaze okulaba pulezidenti w'eggwanga eri America Namukadde Biden yayimirira okumala essaawa emu n'eddakiika ezaali zigwamu n'atondoka n'aguweri ng'ate ye mulamu. Kakati mwami Museveni bw'abanga ddala ali mulwadde ayimirira atya okumala essaawa 2 ng'ayogera tasirise naye ng'ayimiridde nga talinako nakalaga nti mulwadde. Kakati mwami Ssemujju Nganda Honorable Nowekira n'aga nti waliwo engeri endala mwami Museveni alina kyabala ekinene ennyo era mulinde maaso awo katono nnyo mugenda kuwulira nga mwekanga nga mulabe kye mubadde mutasuubira kubanga ono akakasanaga nti bwe yali akyakola amawulire Honorable Ssemujju Nganda mwami Museveni yagendako mu ggwanga erya Germany
ng'obulwadde bumubala embiriizi naye ono teyavaayo okulaga bannayuganda nti mulwadde era ono yagenda ne mukyala we mukyala Janet Kataha ne bamalayo ebbanga eryawerako tewali yamanya era ensi teyamanya naye okukitegeera kubanga ali akola investigative journalism yanoonyereza amawulire ag'omunda n'akizuula nti Mwami Museveni yali amaze okubeera ng'akukusibwa ng'atwalibwa mu ggwanga erya Germany weewaawo tewali munnayuganda n'omu yakimanya era Mwami Museveni yamala ebbanga ng'aliyo era abasawo ne bamukuutira ne bamugamba nti okola nnyo kyekikuleetedde okubeera mu mbeera bweti era n'amaaso go gajja kubeera nga gakufa bw'oteegendereze n'okendeeza ku mirimu gy'okola kakati Mwami Museveni yamala ebbanga eryo n'akomawo mu ggwanga Uganda era nabano amawulire tebaagafulumya kubanga tegaali nti tegafulumire ku mikutu giri official kubeera nga babakkiriza okubeera nga bagafulumya nabo baasirika busirisi kakati yeewuunyiza nnyo Mwami Museveni okero bukeezi ku makya n'agamba nti ensi nti bannange ndi mulwadde nnyo ndi muyi bannange ngenze ne mu isolation nfa ne yeeyawula ng'amawulire gano yennyini yageesomera agambye Mwami Museveni gw'amanyi obulungi gw'alabidde emyaka n'emyaka tasobola kuvayo kutegeeza nsi ng'alwadde era ono asirika busirisi n'amira ekigambo kye mpaka lwawona kakati mu ngeri y'emu oweekitiibwa Road Mayor Erias Lukwago Alhaji avuddeyo naye n'akakasa naga nti Mwami Museveni mulamu ono ateeka okubanga mulamu mbuusabuusa kubanga nga bwe mmanyi Mwami Museveni tasobola kuvaayo n'ayogera ekigambo nti ndi mulwadde ddala nga mulwadde Mwami Museveni ow'omu nsiko gwe mmanyi tasobola kubanga lwaki ayogera ebigambo bino nti mulwadde ono avuddeyo n'akakasansi naga nti Mwami Museveni yateeka omukono ku tteeka ery'ebisiyaga ono ng'ensonga gye yali aliko era gye yali abala yakusanyusa bannayuganda kubeera nga bamwongera akalulu 226 bakakase nti omusajja atayagala kisiyaga mu nsi ye kyekyamuviirako okubeera ng'avaayo n'asayininga etteeka lino n'omukono gwe n'aguteekako bulungi nnyo kakati ono naga nti yali yeerabidde nti ate waliwo mu bazungu jajja obuyambi jajja akasente kakati amala okubeera ng'asayininga etteeka lino ataddamu azuukukajjukira nti nkoze ensobi abasajja etteeka tebalyagala abasajja bali b'ebisiyaga bye bateekamu ssente kaakati ono Lukwago agamba nti omusajja ono alina okubeera ng'apangawo akabadi akalala okubeera nga abasajja bali beyanyiiza ate nabo addamu abasikirize abateeke ne mu mbeera basobole okubeera nga batuwa akasente Alhaji Erias Lukwago Meya ono bw'atyo bw'ategeeza naga nti Mwami Museveni okusayininga etteeka lino n'amala oddissaako omukono asanyuse bannayuganda kyekimuviiriddeko okubeera nga agenda mu mbeera eno okubeera nga aga nti mulwadde naye yoganaga mbuusabuusa Mwami Museveni si mulwadde mulamu tteke wabula alina kyabala ku basajja bali beyanyiiza asobole okubeera nga abasanyusa mu mbeera yonna era nakakasanaga nti mulindeeko katono nnyo mu maaso awo mugenda kubeera nga mwewuunya Mwami Museveni yali omulwadde waliwo kyagenda okubeera nga abagonnomolako mu ngeri yemu ne Father Gaitano yagamba nti Mwami Museveni gwe mmanyi kati alina akasente k'abalamu bazungu Mwami Museveni n'akasente k'abalamu bazungu Father Gaitano ono asangibwa mu bitundu by'embalala eyo wansi yagamba nti Mwami Museveni alina kyabala ku mbeera eno kasaga nti mulwadde oyo taba mulwadde era Mwami Museveni bagamba nti tugenda kusinkana ekyemmanga muteegere kyengulu kubanga amagezi g'alina mayitirivu nnyo ono omusajja tasangika era tategeerekeka mbeera ze kakati abasajja bano bavuddeyo ne batukubira toki ne batuga nti Mwami Museveni babuusabuusa obulwadde bwe buno buyinza okuba nga tebuli wabula nga bwa mu bigambo bugambo gw'ate omuntu etoloddwa abantu bonna tekuli n'omu yalwadde wabula yeka ennyini yekka ye mulwadde kakati beebuuza obulwadde bukwata butya omukulembeze yekka ne buleka abalala bonna abamwetolodde ne buluma ye yekka ebibuuzo ne bibeera nga bingi mu ngeri y'emu kakati ffe katulinde ekigenda mu maaso tugenda kubeera nga tukikutegeeza wano ku AKTV obutimbe gaggadde batuyita mpulidde kamenya akagwawo ketukusuulira mukwano gwange mpuliriza nze AK Master n'obwombe video gimpeera ekigalo eno ompyosa busabinge ku mukutu gwaffe okonenekade tubeere nga tutambula ffenna mu mwaka waffe ataggwa malojjo. I sign out for now. Mukama kuume. Bye bye.